singa ofunyemu obukulembeze katugambe ennaku nga 2-3 ng'omukulembeze w'eggwanga kiki kye wandyagadde okulaba nga kikyukamu ngabadde ng'omukulembeze w'eggwanga saawa eno Honorable Jabir Bidanisa ne bamulangirira nti ye mukulembeze w'eggwanga kiki kye wandyagadde okulaba kasabalangirira nti nze mukulembeze w'eggwanga nga Museveni akyali mu nsi namugaa nti mwebale nnyo mukulembeze mbuddiza Museveni aishuwa nze nkyogedde oga mwebale nnyo abantu ba Uganda naye olwokuba ndina omuneesizi obwenkaniddeawo njagala mwongere okuneesiga nti buubuno mbukwasiza Museveni fact abamu bagamba Honorable Jabir Bidanisa buli lwetuuka mu campaigns bavayo ne bagamba olaba ne Honorable Jabir Bidanisa yagamba olinake weekoledde akantu ako wava kuki olina abaana londa President Museveni yekka ayinza okubikukuumira kuba bugagga bwo oyagala bubeere nga tewali waganda abaana bo oyagala obeere nti no tewali abagize eki kati noba byagala katono nnyo wava kuki okwogera ekintu ekyo anje wava kuki engombe eyo gijja kuki no of course ogamba I had confidence in him embeera okusinziira ku mbeera nga bwe yali I had a lot of confidence. That's why I opted kugamba okubeera naye kukola naye naye mu kampeyini omanyi muleetamu obuntuntu olowooza nti okusuka abantu oli bw'alowooza kubalaga nti owaye ebintu byange ebyo entala ate ziddemu ate bajje baluutinge bidalino nayinza okuba nga mutuufu omanyi ogenze n'ogamba nti President Yoweri Museveni ng'akyaliko ngamba nti mwebale nnyo bukulembeze mubuddize President Yoweri Museveni ate bw'aba ng'avuddeko kikyosookera kukola ng'ofunyemu ng'oba bakukwasizza obukulembeze bw'eggwanga nga ne President Yoweri Museveni avuddewo taliwo kikyoyinza okusookerako kyewandyagadde okulaba nga kikyukamu kusitadinga bulungi nnyo policies ze nga bwe zibadde n'okulaba nti tugenda mu maaso manye ekigambo ky'okumala gakyusakyusa newankubadde gwe olaba nti kiri ekyandibadde kisingawo olina kulowooza nnyo olina kulowooza nnyo olina kupreparinga nnyo kuba buli kimu nokiteeka nojja progressively mpola ng'ogenda okigira okikyusa ebuddala nga nti nze ngamba gaali mwebale nnyo naye agende mu maaso nti ndowooza nti akyanzijukira nti eriyo Bidanisa wakoma ddi okwogerako ne President Yoweri Museveni n'okumulabako oba n'okusisinkanako ebbanga ddene ebbanga ddene nnyo bino ebyebisinde ebimeruka abaana abato kuba abaana abato baagala taking over bagamba nti kati mwe ebiseera byammwe byali byebyo ebisinde kati byagala nabyo nga bikulemberwa Bobi Wine okusobola okulaba nga nabo bajja ku bukulembeze ekyo kyo gwe w'amagezi kifa abavubuka abalowoleza mu ebyo those are individuals era buli mulembe
gubadde n'abantu ab'engeri mulembe gulina ebyagwe emirembe gwalina ogwagwe abaana balaba Bobi Wine kati nga y'omu kwabo naddala Buganda gwerina abamu bagamba nti yaliwo kati nti ebifuzi byafuuka bya kiyaayi nawange tondesa luyombo na Bobi Wine mutabani wange kyabo kya Bobi Wine n'obukulembeze bw'eggwanga eriemu ku jokes zoyinza okugira yoyinza okugira mutabani tofaayo naye ebanga joke okay. wewe wawonalebo tweyanzizza obudde butuwadde wonalebo kale osanga nafuna olunaku olulala n'enzija ne twongera okuwayaamu weewaawo wabwa nti ebyobufuzi bye bingi ennyo ennaku zino ate onalebo ye tayagala kubanga ne bye nabadde nganya okugira era obinyingizaamu tugenderaawo tweyanzizza kale oyagale kunjukira nti gyendi awo nalebo siyinza kwerabira gyendi wano obukoto mu nsimbi ziwoome weewaawo